Buterevu nkwaniriza nategwe alaba Focus TV. Thank you so much for kubeera ngolaba. Unaosinzidde okubeera ngolaba nze Ade Wilberforce mu Muyanja. Olunaku lwaleero amawulire gennina gali mu politics gabya bufuzi era nga tukubira mu torch wangena kubira mu torch mu race y'obwa speaker. Bingi byogeddwa era bingi bigenda maaso abantu bakubaganyako obolyawe birowoozo na biki ebiyinza okuba nga bisalawo saawa zino kwebyo ebya omuntu alina okubeera speaker mu kisanja ekya12 kyetugenda okubeera nga maybe tutandika olumbost bonna abaka balayiro olunaku olwaleero yabaweddeyo titusuubira nti waliyo okulayira okulala olw'ensonga nti leero ebadde salesale ey'abo abasembayo okubeera nga balayizibwa kubwa kuba MP mu bitundu ebyenjawulo byonna mubirabye okuva ebyatandika okuba president ng'alayira mpaka wano. Olutalo oluguddwawo olutalo lukyatambulira ddala ku X naddala nabagamba nti John Muhoozi wasinziira okubeera ng'ayitiriza obubaka bwe ate era tavangayo kwegaana tweets zino ezikolebwa nti ddala yazikola so ffe tuzitwala nga zankomeredde era ziva ku muntu omutuufu. Ani gwasonzeemu olunywe era ani gwagamba agenda okubeera deputy speaker kivudde ku ki kyekidiridde okuvaako kino olutalo lwa Kabanda ne Namere butuuse ku ki naddala John Muhoozi kikyalwogerako. Tugenda kutunulako ku bail ezawaiswa mu Fumbiro wamu ne munne Mwanga Kivumbi n'abalala bangi ba political prisoners abasibibwa mu bintu ebyenjawulo. Tuva ku Focus TV katukumewo. Yomu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Focus TV kulikayo mu bunyomero obwo naddala aba Focus event service bagamba nti beine bakuwe service wetaaga okubeera ngulaba. Lunaku lwaleero ngenda tukube mu torch mu race y'obwa speaker. Gye bufuddeko twali tusuubira twali tumanyi nti ba speaker betugenda okubeera nga tugenda kubeera tulonda ku Anita Among, tugenda kuba tulonda ku Florence Asimwe, tugenda kuba tulonda ku Robert Mao, tugenda kuba tulonda ku Pasis Namuganza. Byonna nga betulinda okubeera nga tusalawo oba nga NRM eswalawo ow'enkomeredde kyetannaba kukola era nga byonna ebyali byogeddwa byakubwamu ebituli. Mu kujja awantu wennyini awo Piero Yu kirino kisinde ekiri mu NRM nga kikulembebwa John Muhoozi Kayine Rugaba bavaayo ne bendoosinga oba ne bakakasa nga bwe bagenda okusemba Anita Among owa sipiika. Emabegakaawo sipiika Among n'avaayo n'agula emmotoka Rolls Royce. Ebigambo byayogereddwa ku motoka yadde bingi era kwe kwasinzidde ne John Muhoozi okuvaayo n'agamba nti essente y'omusolo eri mu kuzannyirwako oba eri mu kukolebwako nga bwe baagala. Ng'obubaka buno abuweereza direct ewa speaker Anita Among. Mu kulayira kwa President Museveni mwalabye Among bwe yagenze wa General General Muhoozi okuwayaamuko naye naye ng'abamu bagamba nti the communication or the body language was not ready to receive or to hear from her okuva ku General Muhoozi. Kati ebyo byonna ne bisalawo ne tugamba nti okay katulinde kyekinavaawo olwennyini olunaku olw'okulayira kwa President Museveni. Omukulu General Secretary owa PLU Kabanda David ono n'akiikirira saidi zeeyo Kasambya Mubende yavuddeyo n'agamba ffe tetubikkiriza era nga ffe tusazizaamu endorsement yaffe eyo Among obwa sipiika. Olutalo ne lubalukawo Namere n'amwambalira n'amugamba ebigambo bingi nnyo nga bw'ali musajja ow'enkwe era nga bw'atalina kifo kyankomeredde kyakuvaayo okukakasa nga ne ssente zaava mu birthday ya General baazibba.
agamba nti geno si yakutumye oyogera bibyo obutawo ne lutandikira awo. Tubadde tuli awo nga President Museveni ayita meeting enkusike ayita ba MP ab'enjawulo abatono abali awo nga ne Amongo mwali. Tetumanyi kyavuddeyo kituufu naye nga tujjukire nti okusalawo kwa race eno okusalawo kwa sipiika omukulu General Muhoozi Kainerugaba ayinamu enkizo. Ayinamu enkizo olw'ensonga nti ali ku mwanjo nnyo. Kati nno ye avuddeyo n'asemba omukulu gwe bayita Jacob Oboth. Ono nno ye Minister of Defence and Veteran Affairs. Minister of Defence kitegeeza akolagana in line with the CDF of the country. Kati bw'avaayo n'amusemba omukulu ne yeeyunze ku race oluvannyuma lw'okugyayo nomination forms ng'akakasa nti ali omu ku abo abeegwanyiza entebe bwa sipiika. Background ye y'Oboth ebadde nnungi nnyo lwansonga abadde mu parliament since 2011. 2011 saazi n'agenda mu myaka ekisanja kyakuna ng'akulembera abantu b'e West Budaama mu saidi z'eyo Tololo. So omwami ono alina profile ensava wekituuka ku by'obufuzi abimanyi ate era ne mu parliament abaddemu and abaddeko ministries ez'enjawulo era aliko ne deputy speaker deputy Anthony. Era omwami ono azze akola byakola mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati General Muhoozi ku tweet oba ku X yavuddeyo n'agamba nti akoze bulungi nnyo, is one of the best ministers abadde mu past 5 years. Ng'agamba nti bw'aba azze kuba speaker amusemba. Era ndabyo n'akola tweet endala ng'ategeeza nti essaawa yonna bagenda kuba basabunti kuba bagenda kuba baendoosinga okuba deputy speaker. Deputy speaker tubadde tulinako omukulu bayita James Tayebwa niye olwo kiraga nti wabeera nga ba-endorses omulala tugenda kuba tulabawo ku some changes ezigenda okubeerawo nga n'emyaka 5 tugiweze lwansonga ababiri bano basaavinze emyaka ndowooza 3 wegiba nga si ebina. If I'm not mistaken kuba Jacob Oulanya yali alimenti okubeera mu kisanja kino nga ali deputized by Anita Amongo. Ekyo ne kitasoboka oluvannyuma lw'okufa kwa Jacob Oulanya. So race eno egenda kutunyumira lwansonga nti omukulu General Muhoozi ye akulaga ali ku side ndala. So ng'ate era n'omwami gwe bayita Mao naye abadde ku mwanjo nnyo era nga basinga bagamba nti omukulu yamufuna endorsement okuva ewa Yoweri Kaguta Museveni. President amuwe endorsement y'okubeera nga bamuteekako olunwe. Lwaki bagamba bonna side awo wa General Muhoozi ne General Museveni lwansonga nti they have numbers. Balina numbers era basobola okusalawo ku butya naani agenda okudda mu ntebe gy'ababa baagala. So with more than 400 MPs kitegeeza basobola bulungi okuba nga ba-influencing omuntu yenna okujja ku kifo ekyo eky'obwa speaker mu kisanja ky'okumi-2. So tusaba lwese netambule tubeere nga tufuna obuya omuntu omutuufu naye era tujjukire nti parliament eri influenced by the above. Ekyo tukimanyi. Mpozi ate era olutalo lubaluseewo lwa Namere ne Kabanda. Bono bonna bogezi era abantu bali mu kuyisaamu eggaali bonna bakisobola. Naye Namere omukulu yagenza mugamba agende mpola. Wajja kulowooza nti sitooka ompya ajjukira adde akozesa agambo ka sitooka ompya. General Muhoozi ku X abadde n'agamba sitooka empya tujja gitwala mu URA ye neeba egikolako. Sitooka enkadde yo eri. Kati ebigambo bingi ebikyayogerwa ebikyagenda mu maaso naye nga tujjukire nti Namere yabadde ttiimu Amongo ate nga ono wa PLU bo bagamba bafunye omulala atali oli. Byonna bigenda mu maaso tujja kuba tufuna byenkomeredde. Amawulire amalala genda yagala osimbyayo nago ge g'omwami Alex Waiso Mufumbiro. Ono nno yamibwa bail. Naye leero Kato Mufumbiro avuddeyo n'akola ayina video gy'atadde ng'ayogera ku ebyo oboolyawo byabadde mu kooti nga bamimwa bail. Ng'agamba nti jjaaji yennyini yavuddeyo n'ennyamira ebikolebwa kyamukubye enkigo kyamukubye wala kulaba nga amibwa bail ku misango egitannaba-tegeerekeka. Vidiyo y'omwami ono Kato oba muto wa Waiso Mufumbiro
tugenda kuba tugizanya owulire bigambo kibayogera tuva ku Focus TV katuwulire. Omulamuzi yavuddeyo n'ayogera ennyiike bwe yawulira ne bwawulira ate bwe yabadde ayogera ayinza okuba yaleese yagambye mu examples ennyingi n'ajjayo example emu eyaani eyawaiswa naye era bwe tujja mu kye yayogedde yagambye nti emisango gye bamuvunaana si minene kugaana muntu kufuna bbeero. Bino byetuze twogera ebbanga lyonna n'abagamba nti bannaaye ttiimu judiciary bawambuzi baliwa bakityo baliwa bano be bantu ensi yonna naddala abantu abali mu ssiga eddamuzi abamu ku bo be beemulatinga be balabirako okukola ekituufu okulemera ku kituufu okusinga okukozesebwa. N'olwekyo omulamuzi ffe era nga bwe badde endowooza yaffe tugamba nti si buli muntu ali mu ofiisi ezo ze batuulamu nti n'endowooza y'abalala be tubeera nabo gye tulowooza nti nno naye gy'aba so bwe bubaka bwagamba nti jjajja yennyini yennyamidde olw'ebyo ebigenda mu maaso. Jjukire nti bano baasibwa ku misango egitannategerekeka oba egitannaba kubeerwa nga gikakasibwa. So ng'ate era ku sayidi ey'omukulu Muwanga Kivumbi naye yanyibbwa bbeeyi. Bawako bbeeyi bali abaana abato batanneetuuka tebanaweza myaka 18 ne bateebwa naye bano abalala bali nabo oba bali naye tebanabaweebwa bbeeyi era kikakasibwa nti kyaweereddwa wiikisi 2 okulaba nga batunula mu kusaba kwa bbeeyi kwe baataddeyo balooyo okuli Elias Lukwago okuli Medard Sseggona Kali Amaggwa balooya bonna balungi era b'amaanyi. Katusuubire nti mu 2 weeks time gye babawadde banafunayo ekyenkizo oba ekyenjawulo ekinaba kisobola okubeera nga kitaasa abami bano oba omwami ono ne banne ttiimu yonna ey'aba political prisoners okuvaayo bakomewo babe nga bafuna obwenkanya mu nsi yaabwe Uganda beyagaliremu ng'abaana abalala bagikola oba beyagaliramu. Nze Ade Wilberforce tuyinza kuba tusukano tujja sinkana mu show nyingi ezijja mu maaso eyo Focus TV. Subscribe nga gwatannaba nkusaba busabi gwe yakikola edda. Thank you so much okubeera kutambulira mu Focus TV. Tujja kuwanga amawulire ag'enkizo ge twekakasa tugenda kyegakugattako era genda kyegakuyamba. Otherwise for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi